kyakyakukyaya ekitebe kubeera nti tolinyidde eyo ddala ku kitebe ate nga kibadde mu constituency yo. Saasobola. Katonda yatuwa obusobozi, Katonda buli omu yamuwa obusobozi kubaako byakola. Kyo saasobola. Ndi nno memba wa kibiina kyali wa NUP. Dia ndi memba wa NUP. Nkulage n'omukutu official gw'ababaka ba NUP nti kwendi. Koli haji. Wallahi. Kati obeera okola ko kigwe atagendayo ku kitebe. Ate kati wembera ku kitebe jinda ko nkulage wano. Kankulage waliwo n'ababaka be bajjako. Ku gundi ku WhatsApp group. Yes. Eyabaka ba NUP. Yes, waliwo be bajjako. Gwe ne bakulekako. Kwendi. Linda simwe ekoletya. Baba wali omu ku ba admin. Ate admin kati njala kukulaga wano. Official NUP MPs 220 paka 226. Yes, yiyo. Kulika abantu 5 naye ababaka tebali 5 waliwo abataliiko. Obalaba baba babajjako. Nzuno baba onani. Onani. Ne secretary general mwali ye admin. Ono mugenzi wuno. Bambi no mugenzi mwali. Baba no. Aisha Kabanda. Onani. Bobby hotline. Ne namba y'omukulu ogina. Tobanga obadde oyogera ne principal. Onani. Eno chairman Nyanzi. Ekyobubaka kyali ku plan nti kigenda bbe kisanja kimu. Plan ya Katonda bwetu bwe yali. Ya Katonda seyiyo. Anti kati fetu fitinga mu plan ya Katonda. Yes. So ne kibe ekisanja kimu. Era si kyejjusa. Ekyensinga okwenyumiriza mu bulamu bwange si bya bufuzi. Nsinga kwenyumiriza mu kuba nti ndi munnamawulire. Era okubeera munnamawulire kye kitasobola kunvaamu. Ensonga lwaki tugenda kukola enteekateeka ya Cocoland Digital Network. Omukutu gwa mawulire ogw'amaanyi oguli ku mutimbagano. So kyensinga okwenyumirizamu kyakuba munnamawulire nti gantuusizza mu bintu bingi. Singa parliament erimu ssente, singa bannaffe ababadde ebisanja 3, bisanja 4, baakola dde ebintu ebikubisa mu 4 emirundi nga 10. Naye nze badde emyaka 5 size ssente eziveeyo, ssente zenkoze mu 4 era zenkyakola mu ne project gyegambe Vision 2030. Ssente zigenda kuva mu bulimi bwa mmwanyi. Era bwe bugumu bwe nnina. Omanyi waliwo ababaka abagudde nga babadde bakola nnyo. Bagudde. Lwaki bagudde? Nga badde bakola. Lwaki nga badde akola nnyo. Bababba. Bakatwaza maanyi. Okusinza ku kye bagamba. Abalala. Nange saayagala bakatwaze maanyi. Kyova tewakomawo. Si ensonga. Nakigambye ekyobuteesimbawo kyali mu plan ya Allah. Katonda kye yategeka kyekyo. Kijjaba ekisanja kimu. Kijja kuba kisanja kimu. Ekyo sikirinaako obusobozi, sikirinaako ki. Kyali kya Katonda. Eyo tagamba mbu natya oba nalemererwa oba ki. Never. I'm not that person. Hey guys, this is Sandy from Beauty by Cassandra. So leero mbaleetedde katirikiti gano majaani gakuyambako oba olina ekizibu kya hormone imbalance. Then gano makerenda gakuyambako ku fertility support. Onoonyeza omwana akubuze omaze emyaka ku family planning, otuusiza ekiseera oyagala okuzaala. So this is the solution. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa. Tulina pink lips, sabbuuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Tuline Hajj Kazwe Bashir. Omubaka w'abantu owa Kawempe North. Atenga munnamawulire. South. Ate nga munnamawulire ow'amaanyi mu ggwanga Uganda. So ayina ekipya wano bwe tuli ekyaggwe. Bagiyita Cocoland Farm Resort. We tuli kati. Nsaba osooka otolera abantu ku salamu, then tutandikira ku Cocoland Farm Resort. Atulaba ku mukutu gwaffe guno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Katonda atuwadde obulamu ate nga tusobola okubeera wano ku lunaku luno. Nange nsanyuse ssebo okubeera ku mukutu guno. Nasemba okubeera ku mukutu guno ndowooza myaka nga 5. Myaka 5 mabega. Myaka mingi naye Katonda akitukoledde era bwe tuli wano ssebo. Amina. So tutandikira ku kigambo Cocoland Farm Resort bwe tuli essaawa eno. Tutandike n'ekigambo kyennyini. Okijjawa. Ekigambo ndi musajja yagala ennyo emmwanyi. Era emmwanyi eyo bwe mba njogera kumpi emirundi 2. Coffee. Kane ngamba kankikole coffee. Naye ate tekisobola kukola kankiyite Cocoland.
ensi ya coffee n'amaanyi Cocoland Farm Resort era nga Farm Resort eno etunulidde ebyobulimi obulunzi n'obulambuzi tutambulira nnyo ku nnyingo ezo 3 lambula lima lunda n'ekigendo ekyokulaakulanya ffe ng'abantu n'eggwanga lyaffe olw'ebirungi ebiri mu ebyo nti bw'olima n'olunda n'olambula there is a lot of beauty you can get. So ekifo kino kiri bugazi ki? Wano wetutudde tuli ku acres 16 era nga tewali kirala kyonna kikolebwako okujjako kya Cocoland Farm Resort kuva ku bisulo bye tuteekawo conference facilities, kids park, akasaawe, bino byolaba ebyobuwangwa gye tukka eri emmanga ewali ente ewali embuzi nga bwe mwazirabye ne tukka mu mmwanyi tugenda mu bitooke camping site ku zipline tuli ku acres 16 era nga kino kifo it's a public place kifo ky'abantu bonna kasita oli abeera nga azze wano asobola okutambula n'alambula because tuli mu byabulambuzi. Watunulidde byabulambuzi mu kino? Byabulambuzi naye mu kulambula n'okulima n'okulunda agrotourism because eno ssuula mpya gye twagala okukola nti obulimi buno n'obulunzi abantu babikoze ebbanga ddene naye tulina okugattako omuwendo ogutya ogunasikiriza abantu okujja tinga bwegambye embuzi bwegambye ente bwegambye enkoko ze tugenda okuba nazo na byonna n'ebitooke n'emmwanyi okuzirima obulimi ne bibeeraawo kiyamba naye tekimala bw'osikiriza abantu ne bajja mu kifo ekyo ne babiraba ate ne banyumirwa n'okuyumirwa obeera okubye ebinyonyi bingi n'ejjinja limu. So kino kikutwalidde ki okukikola kozi ndaba ebintu ebirungi ndaba ssente ezigenze ate nga tebinnaggwa kikutwalidde ki? Kintwalidde okwewaayo n'okusaba Katonda n'okusaasira kwa Katonda gwe muwendo gwensasulidde kino era gwe nkyasasulira kwewaayo kusaba Katonda ne Katonda okunsaasira siyinza kugamba ssente mmeka wa mutuufu nange sizimanyi siyinza kugamba maanyi make gentaddemu naye kwewaayo kusaba Katonda ne Katonda otusaasira otutuusa wano bwe kyogera ku kyebbanga eno wano we tuli nafunayo mu 2018 nga nkyali ku Bukedde Radio nenzijanga ngaziwa mpola mpola naye okutandika omulimo guno ogw'okuzimba okukola project eno okulaakulanya ekifo kino era twatandika ku mmwanyi eri wammanga gye tuvudde 2019 kati bino bye bimu ebiringa ebipya bye tutaddewo. Okulima emmwanyi wakutandika okyali active mu mawulire? Ate si wano kati temulabye mu mmwanyi ze bayita mmwanyi emmwanyi ze nnina ennyingi ziri Masaka Ebukomansimbi n'endala ziri Gomba. So ng'okola amawulire wali mulimi? Yes. Kyonga si kya bulijjo mu b'amawulire era lwakuba nti oluuso nzikiriza nnyo mu kukolera wansi work under kyoba osobola okumbuza aji nga tolabika aji ng'obuze mba siri mu mute mba siri mu pause mba ndi mu kukola era ndowooza singa tebuzze wano temwanditegedde ate singa sibagambye nti nze ndi emabega wa kino era temwanditegedde kati natandika okulima emmwanyi nga ndi ku Pal FM mu 2016 Ebukomansimbi nafunanga akasente kange ku radio ne tugenda mu kyalo nensubula kawo ne binsala nenga ne lwaki sizirima itandika okulima mu 2016 2017 2018 ne tugaziwa 2018 n'engula eno Buyikwe tandika mpola so obulimi bw'emmwanyi mbumazemu kati myaka 10 naye nga bwe sikigamba tosobola kimanya ebyaddala ate nga sidaba nga tekiri kumpi na wa mawulire abamawulire tulina obudde bungi obutufaako awo wakati mu kukola amawulire so nga tosubira muntu nti asobola kubanga alinayo omukono omulala mu kulima olwaleero emmwanyi zino zifuna that is green gold bagiyita green gold era ensi yonna sente currency ennene egenda okubeerawo ya mmwanyi abantu bateekeddwa okukimanya tulina omukisa nti Brazil yesinga okulima emmwanyi ne Vietnam mu Africa Ethiopia yesinga Uganda tuli bakubiri naye emmwanyi ya Uganda eyina eddekende eddungi akaloosa akalungi kiva ku mbeera ya budde Katonda gye yatuwa ennungi so emmwanyi zirimu ssente lwaki ogamba nti zirimu ssente kiro y'emmwanyi emu eyakase omutwalo gumu 10,400 bw'ebanga eri wansi oba gumu kiro emu naye ng'omuti gw'emmwanyi gumu bw'oba okungudde osobola okugyako kiro 5 tosobola okukubisaamu so there is a lot of money ate nekirala emmwanyi ogirima teringa kasoyi teringa bijanjalo ojja kulima saasira nteekeko omusana ojja kulima emmwanyi bw'olima kasooli oba ebijanjalo birungi era tubirimu naye era olina okuddamu osimbe oluvannyuma lw'amakungula naye emmwanyi kyekirime ekyobeera nakyo emyaka n'emyaka abaana n'abazzukulu nga balya ku ekyo kati emmwanyi ze nasimba mu 2016 nakati zikyaliwo sizitemanga zikyampa amakungula paka essaawa eno era njagala okugamba nti projekiti zino z'olaba ssente ziva mu mmwanyi bino byonna by'okoze ssente ziva mu mmwanyi
siza oba bubaka wa parliament mawulire gokoze emikwano n'emirimu gyemirala kugattako bugasire ssente kuba kati ababaka ba parliament bameka abakoze kino n'abansookayo njagala just tukywalenga reference ng'ekyokulabira kuba meka singa parliament erimu ssente singa bannaffe ababadde ebisanja 3 bisanja 4 bakola dde ebintu ebikubisa mu bino emirundi nga 10 naye nze badde emyaka 5 size ssente eziveeyo ssente zenkoze mu bino era zenkyakola mu ne project gyegambe Vision 2030 ssente zigenda kuba mu bulimi bwa mmwanyi era bwe bugumu bwe nnina because bwe mbanga Katonda ansobozesa nyina acres ezisoba mu 9 ez'emmwanyi mu bitundu ebyenjawulo Gomba Masaka wano waliwo mmwanyi ntono eka 17 si wano we tuli wabula mu district ene ey'Ebuyikwe nyinayo acres 17 ez'emmwanyi kati ekyo kitono ezisinga ziri Masaka endala Bukoma Nsimbi kati acres ezisoba mu 9 amakungula ne gajja nga buli kilo bagenda jikuwamu umutwalo gumu 14 ke kasente kennina kensobodde okuteeka mu project zino n'endala ezijja mu maaso kati gwe nga abaddeko omulimi mu nnamawulire eno oli MP mu byonna ki ekikusingidde okuzza omuzigo kyensinga okwagala okwenyumirizaamu bw'amawulire yadde obwamawulire temuli ssente naye mulimu emikisa mu mawulire yes waka nja kugamba ne okutunda emmwanyi ezo ne project zenkoleze emmwanyi nti lwakuba nyina background y'amawulire owamawulire nti asinkana omuntu yenna osinkana omuntu okuva kwayira ku street paka ku kabaka omutuukako kati kiri eriggwe okozesezza oti opportunity eyo nga tomusabye ssente nga tomubbye how do you use the network you have so kati nze kyensinga okwenyumirizaamu mu bulamu bwange si bya bufuzi nsinga kwenyumiriza mu kuba nti ndi munnamawulire era okubeera munnamawulire kyekitasobola kunvaamu ensonga lwaki tugenda kukola enteekateeka ya Cocoland Digital Network omukutu gw'amawulire ogw'amaanyi oguli ku mutimbagano so kyensinga okwenyumirizaamu kyakuba munnamawulire nti gantuusizza mu bintu bingi yesebo kati era omuntu wagenda okugamba nti ekyobubaka kyali ku pulaani nti kigenda bba ekisanja kimu pulaani eya Katonda bwetu bwe yali ya Katonda seyiyo anti kati ffe tufiitinga mu pulaani ya Katonda yes so nekiba ekisanja kimu era si kyejjusa kuba Katonda kyo kye yasalawo toyaayaana mbu luliba olwo nga nabannakyaggwe nvuddeyo mbakiikirire kati Kazibe Bashir Mbaziira essaawa eno si kyali wa Uganda yokka Cocoland Africa Holdings kankagambe kano nyina gwe nahagambye omwaka ogujja tugenda kutandika okukolera e Malawi omwaka ogujja yes kuba tulinayo ettaka twafunyeyo spare mile emu ey'ettaka e Malawi kulima mwanyi yes mwanyi ng'ogitutte international square mile emu kati era project yaffe egenda okubanga nnene kuba mu Uganda siweza mu square mile emu sigirina square mile eri over 600 acres kati omwaka ogujja era mu planting season ey'omwaka ogujja obuzibu bwe tubadde nawo lwaki tetwakoze kati nga tetunaba kutwalayo nursery bed kuba twagala emmwanyi ezaffe ng'eziri wano ze tuba tusimba e Malawi naye tuwamba akatale kaayo era tukkiriza nti ebintu bye tugenda okubanga tukola tugenda bikola nnyo ne mu mawanga amalala eritali Uganda naye nga tusinziira wano so e Malawi square mile emu inshallah omwaka ogujja kati kyanukula kiri kyombuuziza nti ebyobufuzi ebyawano n'ebyawa Katonda atusobozesezza nti nno tugaziye okutuuka awo mu Africa yesebo kino ekifo kye tuliko olwaleero olimirako emmwanyi olundirako naye wendabye ate bino ebintu ebirala byogenza oteekako bisikiriza omuntu atayagala osanyukamu obusanyusa okujjawo kigenda kuba kitya nga enteekateeka eriko kulima kulunda obalaba bano bakabulaza bano basazeeko dda bagenda kunyumirwa so gini kye twagala farming should be fun farming should be fun era omuntu olina okukimanya you should be enjoying farming olina okuba nga onyumira si kibonerezo era nze sikyevuma nti nno ndi mulimi olina okuba nga okinyumirwamu kati omuntu agala gye wano ku Cocoland Farm Resort yeebake anyumirwe asambe akapiira byonna tumale tumukkirize mu mmwanyi tumukkirize mu lusuku tumukkirize mu mbuzi mugambe emmere eva wano gye tukufumbira eva wano so that is the essence era kye twagala omuntu gwe ne bw'obanga tozze wano ku lwakulima jangu olye emmere jangu ogende ku zipline jojja okufunira idea ogamire kanzikeko eri emmanga ki ekiriyo ojja kumaliriza opiikinge ng'omulimi bw'ojja ku Cocoland kuba tulina demonstration farm abantu tubayigiriza emmwanyi n'embuzi n'enkoko bw'ojja nga kyekikuleese ojja kuyiga okulima n'okulunda but again ojja kuvaawo ng'onyumiddwa so okulima kw'ennaku zino si kibonerezo si kyabafala kunyuma
okulima kw'ennaku zino yes kubanga ne fani weeri exactly abato batuli Kyaggwe ono Kyaggwe yesebo kalo bakayita bata wano bayitawo Wambogwe ku lusozi waggulu eri ng'olengera Buvuma Island eri akazinga kalika Buvuma Buvuma eri wali eri gy'olengera ye Bukunja yeri Bukunja Bukunja eri emitala essi n'emuvo yeeyo wano omwalo guno guyitibwa Golomolo wammangaawo wano wansinsi yes ate oli musajja wa byafaayo yes kati story w'ekifo ennomu era ekyayotumisaawo Golomolo kiva mu kigambo kugolomola lyato as in driving eryato tebalivuga nti bavuga eryato bali golomola bugolomozi abantu baavanga Buvuma eri ng'omwalo ogusinga okubeera omunene gwegwo nga bagenda eno gye bagolomola awo wano wansi yes wolengera gwe mwalo gw'eggolomolo ziri keegi za byannyanja n'eri lwakuba mulimu munene bintu bingi ebiriwa n'eri tulinayo fish cage naye tuli batwalayo si zonna z'olengera but some tulinayo fish cage nga 10 kwezo z'olengera yes tulinako 10 ezo bazita fish cage yes tulundirako ebyennyanja kitegeeza omuntu wajja mu kifo kino ajja sigala ng'alina n'omukisa okulambulako ebifo ebyetoolodde exactly kuba bagambye ebyobulambuzi bingi mu Kyaggwe yes nga tugenda ku kitundu ekisembayo olwaliro omuntu waalaba bino by'okoze ebyobufuzi wabinnyuse completely kuba bino tubirabanga retirement ebintu bya retirement kati abantu bwe twabifuula kati kankubulye mu nsi tewali ekintu kye bayita retirement tedi retirement paka ng'omuntu ng'afudde era olwa bano bagamba retirement Haji nga bwe kigambye Haji wakoze retirement investment retirement kitegeeza tokyakola oba owummulidde ddala owummudde tedi retirement tuwummula tufudde teri yawummula ng'akyali mulamu teriyo so nakyusizza ssuula nenva mu byobufuzi nezira mu bukulembeze owa investment nga investor mu agrotourism so era yini gye ntambuliramu era nsaba Katonda tukwatireko ebirenge etambula bulungi naye ebyobufuzi bya bukulembeze bya kwesimbawo eggwanga ddene tusobola okukola ebintu bingi nnyo ate ne tubyenyumirizaamu era omuntu tosobola kukola buli kimu kati ssaawa eno ndi ku mulimu guno ogwa Copeland kati wali woosesetuse mu byobufuzi obadde mu kibiina ekiriko abavubuka abangi kati essaawa eno nga bamaze okimanya nti ne mu kibiina tokyaliyo eyo ndi nno mmemba wa kibiina kyali wa NUP ndi mmemba wa NUP nze nkugamba sizangayo kaadi tebangobanga mu kibiina sikivangamu sigendanga mu kibiina kirala olweko nti bangoba tebakugobangako nkulage n'omukutu official ogw'ababaka ba NUP nti kwendi kooli Haji wallahi kati obeera okola kw'okiggwe atagendayo ku kitebe ate kati bwembeera ku kitebe lindako nkulage wano kankulage waliwo n'ababaka be bajjako ku gundi ku WhatsApp group yes ey'ababaka ba NUP yes waliwo be bajjako gwe ne bakulekako kwendi linda simwe ekoleetya oba wali omu ku ba admin ate admin kati njala kukolaga wano official NUP MPs 221 paka 226 yes yiyo kuliko abantu 53 naye ababaka tebali 53 waliwo abataliiko obalaba babajjako nzuno baba onani onani ne secretary general mwali ye admin ono mugenzi wuno bambi n'omugenzi mwali baba no Aisha Kabanda onani Bobby hotline ne namba y'omukulu ogina tobanga obadde oyogera ne principal onani eno chairman Nyanzi kati nkugamba oleti namugga kati nkugamba ki bonna baba Sewungu Rose Nantongo bali mwezi ono Joel Senyonyi bonna oli mu group yaabwe kati omanyi waliwo abafuzi tubiraba tutya mwe mumanyi Waffe tumanyi abasajja baakutta wabata okirabye si kyekiraga kale ati singa kulaga communication zennyina n'abakulembeze abamu ku bano b'osomye ejja kwewuunya kati gwe byobufuzi wasalawo bizannyo otya Haji nga bwe olaba mbizannyo kyolaba kyekyo onyiiza abantu banyiiga banyiiga nnyo okusinziira ndaba bya mutimbagano nti Haji tatubeererangawo Haji yasirika message obirabye mbirabye kakati omanyi nze nkola nnyo nga soogera
okitegeera lwakuba kale challenge eriwo nti nali munnamawulire nga njogera buli lunaku nga bampulira naye ate ebyange byemba nkola byo soogera okujjawo nga nyina kyengendo kifunamu kati singa saagadde kola project eno kuba eno si yange yes naye abantu public place mwandibadde temumanya emmwanyi z'eggambe bujjo temuzimanyi communication zembeera n'abakulu bano temusobola kuzimanya kiringanga nze wenteekako UPC parliament nkulaba naye tojja wano mu lukuubo kati buli omu alina bw'akola kati kankubuulire omanyi ti waliwo ababaka abagudde nga babadde bakola nnyo bagudde lwaki bagudde nga babadde bakola lwaki nga badde akola nnyo bababba bakatwaza maanyi okusinza ku kye bagamba abalala nange saayagala bakatwaze maanyi kyova tewakomawo si ensonga nakigambye ekyobuteesimbawo kyali mu pulaani ya Allah Katonda kye yategeka kyekyo kijjaba ekisanja kimu ekyo sikirinaako obusobozi sikirinaako ki kyali kya Katonda naye tagamba mbu natya oba nalemererwa oba never I'm not that person era singa kyali kyakwogera nkulabikira ng'omuntu atamanyi omanyi okwogera nkulabikira ng'omuntu fala fake master nkulabikira ng'omuntu atalina inside information ate nga n'abaliwo basinga amaanyi kati lwaki olowooza nasirika buli omu kyeyemu decision strategy ate ne bwesanga nti mwagira ku mulembe nga buli omu bagamba yalya ono yalya oli yalya strategy buli omu alina engeri gy'akolamu ebintu bye tozanye byabufuzi byakuzza muliro era sisobola kuddiza muntu muliro sobola kumwanukula si enkula yange era n'abamu ku baayogera bwe nkulaga communication zaabwe olaba nga ndi exonerated bano benkulaze message contact za bano okuba sisobola kukulaga mwogera bino nabiri naye ndabye oli nabo mu group yemu singa ordinary person wabula ba top ba MP abalondebwa kati singa otegera ekibeera emabega eyo abantu baba bajja kuswala naye tetwagala kuswala nekyo ekyatulese tuze ku Kokolandi abantu bajje banyumirwe balime balunde sembeyo nakano kyakyakukyaya ekitebe okubeera nti tolinyiddeeyo ddala ku kitebe ate nga kibadde mu constituency yo saasobola Katonda yatuwa obusobozi Katonda buli omu yamuwa obusobozi kubaako byakola ekyo saasobola kikola yes tukitwalenga bwe kiri manyi wabeerawo abantu nga balina bye baagala okuwulira oyogere sate gwe ng'olina ky'owulira kyoyagala okwogera kati kankubulireko singa buli ky'omanyi okyogera gwe buli ky'omanyi okyogera nina byensirikira kiba kya busajja bukulu kiba kya kisajja kikulu okweyisa bwoti ate n'ekirala era kimala ne kitegeerekeka yesebo naye nga okumanya nteeka ekitiibwa mu bakulembeze mbateekeramu ddala ekitiibwa tolina ky'oyinza kumpulirako nga njogera ekyawukana ku ky'obuntu bulamu nakuzibwa mmanyi okuteeka empikiwa weerina okugenda yadde buli omu ayinza obutakimanya nti kaadi bwotyo bw'ogizannye naye oluvannyuma amala n'akiraba yesebo ekyennaku wawaayo ekifo ky'ekawempe ekyo south ate kyagenzemu NRM kyekyennaku omuntu n'agamba kale wasinga wasigalawo wabimanyi byatuuka ku Chairman Nyanzi nabiraba ekifo mye nabiraba baakibatwalako nabiraba n'obwa president eri waggulu ku top tewabiraba wali ogoberera si kugoberera bw'ogoberera kitegeeza toli mu system so nali sigoberera nalimu ebigenda mu maaso yes siri mugoberezi timbeera eri nendaba siri spectator ni perform kale byebyo banyabo ne bassebo ekikulu kya byonna omusajja atukubye surprise kuba ebintu byabikola tayogedde naye at least atufuniddeyo obudde ndowooza kino tekikoma bukomi ku batulaba naffe ng'abakoze amawulire tulina bingi ebyokuyiga tetulina kukoma ku buzinda tetulina kukoma mu kamera okuleka nze kyenja okukubuuza ku lwa bannamawulire abajja okufuna omukisa olaba vidiyo eno ku byemmwanyi bino osobola otandika ne AKM emmwanyi ne bw'oba olina 5 ku 10 osobola okusimba emmwanyi bw'oba olina AKM ekitono nje osobola osimbamu ebikolo 4 mu 2 AKM osobola ddala bulungi ogisimba so n'akatono k'olina osobola okukakozesa okufunamu ekinene nekyo abaganda bange kyosobola kyonna munnayuganda oba oli wano oba oli bweru w'eggwanga the best investment gy'osobola okukola etagenda kuzoganyizibwa nnyo na misolo na biki agriculture alunda ente teriba mujjako musolo
alima teri amujjako musolo bagujjako oyo asuubula nti gwe nsubuzizza ente ugisaza abamujjako ssente naye nze kazibe waabwe alina akafaamu kange omuntu najja n'aleeta ekkutiya n'atwala kilo 3 ampa ssente zange n'ambalira ku lugalo n'enteeka mu nsawo ye gwe bagenda okukanda omusolo so ebimu ku biremesa abantu okukola gwe musolo so stress fa abalimi tetugina tulina yankuba tetonye musana gwase nnyo n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo totya nti emmwanyi ejja kutuuka egwa akatale lwakiro ojja kuba olina ky'otunda that is the message we are preaching bannamawulire bannange kyembasaba mbawulidde kati natandika okulima emmwanyi 216 myaka 10 kati bwe mbasigambye tosobola kitegeera tujja genda olabe emmwanyi ezo ez'emyaka 10 osobola okukakasa kyenkugamba n'ekirala tukole kyekisinga obukulu let us work teri kinyiga kubanga Katonda yali alina wakutadde mutakozesa mukisa yes tugamba nti baali b'amaanyi ng'ensi batya What are you? Are you aware? Anene yazizza. Kale webale nnyo. Kale sebo. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeka obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodating abantu okuvira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo